Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Kuchenda musanvu akaseresa satu fema mwafa Radio Simba empologoma enunja edeme nkubuzaako gwachaji tumbudde wale kubera mpozi ngate otugobera bulungi nyo kumikutu ejenjawulo abatufunia waleeri ku fema mwafa Facebook live tubagamba nti muli bakabinyo ate mpozi n'abannaffe abatufunira ku mikutu nga Af Cloud ate mpozi ne YouTube channels za fe Radio Simba TV Boka TV ne Kakalam Times tubagamba nti mwebale kubera mpozi ngate mutufollowinga bulungi nyo abali online tubagamba nti muli bakabinyo abali mu Bulaya eyo tubagamba nti ensonga za kabinyo mwebale kubera mpozi ngate mutuwuliriza Francis Bagalo gambo tya we Katoke Kastekino gambo tya ate Sonko ne team good talent muli mutya Mnasho gambo tya Rahman namuyaba nkubuzako ate mpozi promoter Juma nawe nkwagala nyonde Ron Case ate mpozi ne Shafel UG Zafi Case mugamba mutya abantu banji bonna bagitumbudde bulungi nyo nenga kyobo manya nti mwenda tubagala nyo mwebale kubera nga mutu following Flower Semper ogambo tya Gats MC Caxton Images ate mpozi ne Honorable Tebandeke mbagala nyo kale bwetwogerera essaawa eno yennyini Anko Kakalamu abala ayingirawo era nga mpozi abaana abalina olusuutirizo Justice welcome Anko Lusanyusa kulaba Anko Kakalamu nango okubasanga banywanyi Era deba baby. Lutuwe baby. Mwongedre. Ndio batuwa. Bintu batuwa. Nawe Uncle Kaka. Kona. Bintu bino mutabigire mundu bintu mulinga bayina empalana yachi. Empalana yachi kupanywa. Mwete muwana ku muntu ono ngeri abazungu. Lutuwe. Kantu kafe bakajje kale shoka nawe Anko Kakalamu tolwa wolutuwe kale nyongere kubuuzako era gye sokwate ng'otumbudde ku kyenda musamba kasirisa satu pemo mwefe Radio Simba empologoma enungi ey'eddembe baganda bapatufuya ku kyenda mu bbiri akasirisa emusaako n'abanyonya otufunira ku www.radiosimba.ug tongere kubuuzako saako n'okukwanirizaako era gye sokwate nga otuwuliriza tulina Wolokoso tulina emboozi tulina ensonga nnyingi ze tugenda okukwate nga tukwatako olunaku olwaleero n'olw'ensonga eyakadeke kanza okubate nga katutebaya kale akubuuzako n'okukwanirizaako nate nze Kakalamu the answer Peter answer omulembe guno wanono wetudda akadeke kanza okubate nga katusalako naye wakulu ddala era akina buli muyimbi akina njagala kufuukako mukulembeze nange oba okukukiikiryako ku bayimbi mu ggwanga ano wakulu era wulirizawo kuba wakukwatirako ddala wakati mu wiiki eno nafunye ku bbaluwa ngentegezaako nga president w'ekibiina kya Uganda Music Association kiyite WUMA bwe twalayiza mu Mei ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa 2019 ku National Theatre amanyiddwa nga Sophie Gombia walekulidde era mba nkyasumulule ebbaluwa eno manye ensonga ki oba eryawe muleetedde okubatenga omunywanyi ono alekulira ekibiina kino kwe kufuna essimu endala ng'eva omunywanyi amanyiddwanga Justin Buzz n'ategeeza nga tulina olukuŋŋaana lw'abannamawulire olukutotwanulira ensonga yonna bw'eri nga bw'ebadde era nga bwe yatuuse okubatenga omunywanyi ono Sophie Gombia alekulira somyeko resignation letter yange mbadde nkusaba ogisome kubanga nagambye I wish to stay in office for the next 1 month nga bwe tutereeza ebipapula however ku ssaawa zino nja kugamba nti vice president wange yasinga okutwala ebintu ebyo mu maaso yasinga okukwasaganya kati everything is being handed over to him yes kale Kakalamu singa okwata olupapula olwo n'olusoma n'obuulira abantu bange okay mu bufunzi obuuza achievements challenges okay one nebaza nnyo Mukama nti Kakalamu tubadde mukwano gwaffe bwe ŋŋamba gwe ŋŋamba munnamawulire bali bannamawulire tubadde bakwano b'abayimbi before UMA nimbi nebaza Mukama Katonda nti enkolagana ekutte nnyo tutole kati tuli ba Luganda saawa zino tutula ku tenzeemu ne tuteesa ne twogera ebituzemba kyo kimu kyakubiri nebaza nnyo Mukama Katonda nti tusobodde okutula enjogere ezibadde wakati w'abayimbi b'e Kampala kuba bibadde batwalibwa ng'abayimbi mu Uganda ne abayimbi abali up country fenna kati tulina eddoboozi limu
fenna tusese nkimuka abayimbi b'Uganda yadde nga mulimu some small challenges neera mukama tusaba bwe tutambula tujja zimalayo. Rome was not built in a day, zijja kuggwayo. Ekyokusatu nti neebaza mukama Katonda tusobodde okulobinga government ti twafunayo government intervention mu UPRS. Most of the members baali tebali okay mu UPRS tukitambula tulina wekituuka. Olaba government nti etandise otufaako okutumanya nti naffe gye tuli tukwadde ab'omugaso yadde ngetyo Bobby yasinza okituleetera nti ne bamanya nti omuyimbi gy'ali omuyimbi w'amaanyi omuyimbi asobola okufuuka kyonna kyasobola okukola. Nkuwa credit mukama wange Bobby Wine. Yes n'ebirala challenges ensiza okufunamu mu kino nti we've had a lot of political interventions muffe. Politics atwawuddeyawudde nnyo naye nsaba mukama nti kijja kuggwa nakyo as far as you can mu politics outside the house. That is the reason why ngambye sigenda kuyinza politics mu nyumba. Already nyumba gye tulongoosezza gye tufuidde akawowa akalungi ate muyingizeemu. That is the main reason as to why I'm saying Sophie Debali. Now, challenges n'okuwonyeeko nina challenge endala onoosonyi ogikukola neyanziza challenge eriwo yava ku trade gye baatugamba muba okujja mu trade gyemwaza temwali mugendo nakula okuva olwo Sophie tuwaddamu kufuna mirembe mu kibiina mbuba nti kane bankomyawo nebakukomyawo ekiro mbadde nkusaba ombuuze kyali kitya mukikunnyonnyole nga bwe kyali. Yes, challenges zibaawo ziba nnene. Track mwe twagenda a lot happened naye nga si kituufu nti banti kane bankomyawo. Two, from day one nagamba nti sijja kubeera any political party, sijja kubeera mu makati era n'okusimbawo n'esimbyewo an independent candidate. Nti naye kati mulimu abantu saagala bayita nnyo bannakigwanyizo oba bwe bali ngezako okunoonya erinnya eriri kamu nensobola obagamba bafuna obutakkaanya maybe bantya nti nsobola obbakwalako ekifo kyabwe like bwe crossinga n'emisinkana president nsobola obbateerawo ettaffaali ne balema okutuuka gye batuuka. Wabula nkibaddamu nakibagambira nti baddamu kati nti nze Sophie saagala kusabiriza. Sophie njagala kukola ekyantwala mu trek kwali kulobingira bayimbi which I did. Ne achievements naziraba kubanga twafunako Jeno na Raiso natusasula rent myezi 10. That was mu trek ekyo kye nafunayo. Mu trek saagenda wa president kumusabiriza nga bwe kiri. I am not a beggar. Saagala muyimbi yenna abeere beggar. Njagala omuyimbi yenna abeere muyimbi eyeekolerera so si omuyimbi omusabirizi. Abo tugenda okukoma ekitiibwa kyaffe. Batusobola we can. Mu kibiina kino kyennyini mubaddemu manyi era ensi beetwalanga abasabirizi. Mwabagobye tunuulira Big Eye badde ajja akaaga banga ate nga yitwejala ali ku kakiiko. Tetulina buyinza bumugoba wabula tulina obuyinza obumutuuza wansi ne tumugamba come on brother come down, this is the way it should be wabula si engeri gy'okikolamu. Mbadde nsaba nnyo bannamawulire mikwano gyaffe baganda baffe muleme kutunuulira abayimbi abamu b'otasobola nakubala ng'oddezza olubato kakalamu bw'otandika okubala bwe boyita abasabirizi si be bakola industry kale be bayita abasabirizi tebaweza na ngalo ttaano bwe tuba tutandise babalira ku ngalo naye ensi beetunuulidde okujajinga omuyimbi. Yes njagamba nti bali selfish kuba bapaintinze erinnya ebbi ku bayimbi nja kubasaba bakitereeze wena bwe boogerako kitegere bwe bagamba bati kakalamu ajja kumala abakumenyera empola mpola mbasaba tugezeko okuprotectinga ekitiibwa ky'omuyimbi wonna we tulaga. Musicians are not beggars. Ono ye Wolokoso. Amangu ddala nga Sophie Gombya yakatutegeezaako ensonga emujje mu kibiina kino ate nga kinajjukirwa kino ono si yasoose mu bakulembeze b'abayimbi bano okuba ate nga alekulira mu ngeri etategere kuba mu ngeri bweti kinajjukirwa nti ne Julius Kyaze owa Swang Seven naye yakikola kale nno Sophie Gombya y'omu kwasoose okuba ate nga alekulira nga ekisanja kye tekiraba kuba ate nga kiggwako mu addidde mu bigere nga ye Waikibenda bakiro lyalekulira yawaga ndi ku luno nkitutte naye kaavuge kaawulire. Nabawuliza tulina okuregisinga olwakibenda rwose tenda mugamba kibanamu sebo ndowooza ndiwaddemba okuyita president ajjudde ow'ekibiina kya Uganda Music Association ate muganda wange kyobadde oyagala bulijjo oba kyaguddewo bugu aguddewo bugu naye nga n'omukulembeze era buba wa Katonda tonze Katonda kyawampadde bumulumulu ki obubaddewo wakati wo ne nga gwe vice president saako ne president Sophie Gombya tewali buzibu wonna just ayi lotulirala agala kubeera politician era
Kyali sawa okusobola kusembedde kitwali bilioni tubadde mu meeting leero Waikibenda tulabiseeko nga vice president ate president alindiridde okulayira saawa yonna ki ekibaddewo mbadde n'omulwadde mbadde nsambe nzeeyo era n'akaddanzi wakakata ebyo ebinemeseza era nenyambeta kinene okusinziira kufa abamu ku babadde mu meeting naddala badde boogerakoko n'abali ku kakiiko omuli King Michael omuli n'abalala bangi abadde mu meeting eno ba Justin Buzz bategezezaako ng'omunywanyi wa Ikibenda wagenda okwolekera ebikonge by'ekika ekyawaggulu ennyo era bantu bannye bagenda ovaayo nga boogera ku bukulembeze bwe bakiraba bakakiŋŋama bwe bati nenfuna omunywanyi ng'atandikirawo obukulembeze bwa Ikibenda alina okumanya nti kati avudde mubiri omanyi bw'oba vice president ate si bw'oba nga oli president acting president nga bw'ali kati abeere serious alina okuba serious kubanga abantu baafuga oba bakulembera naffe tetutudde okitegeera tulina okulaba nga music industry tetugisuula mu nnyanga wabula ng'etambula bulungi so Ikibenda alina okusika socks ategeere ng'entebe gy'atuddemu waliwo abantu abagenda omulaba obubi waliwo abantu abagenda okumulaba obulungi waliwo abantu abagenda okumucriticizinga waliwo abantu abagenda okuba nti Ikibenda bantu bangi nnyo nange kenyini bola bayogera namusooka music industry bantu bangi nnyo bagamba Ikibenda yakatandika okuyimba ajjacha ku ntebe yawo n'abanga yakulira abayimbi so abeere ng'amanyi challenges zigenda kweyongera ate abeere ng'amanyi nti obuvunaanyizibwa kati bweyongedde tugenda mubanja ebintu nga bingi gafa bali kakiiko nga twagala bituukirize so alina okuba serious bw'ate abe serious entebe ajjagivaako tukiteeka omuntu ali serious ebikonge omukulu King Michael byayogerako era yadenga agamba nti kati kabisimbule n'abala batandikirawo mu bana abalala abazzeeko okwogera ku bukulembeze bw'omunywanyi ono ye Kaye Wisdom omunywanyi ono naye atawanyiza nnyo ekibiina kino ebbanga lyonna ne mu bukulembeze bwona atuuse Mutowabala mwachawo oliawo kwechawa ni mutowabala oli mutowabala mwachawo oliawo oyeke ankubite simu ali mu kwogera mugayogera wonomala kusimu yange bala muwe kukubiride nga gwoli naye ayogera mugayogera womala uve kusimu yange tukole ebirala oba oyagala genda mukoti maama nze mutamanyira kumanya osoti abagamba nti yalepulidde naye mutamanyi lwaki yalepulidde mumbira babulabi mulaba bapromota bazze simanyi babawe ssente baagala kugira baana babeerawo bo bafe bwabo kitegeera kyekugamba kati kiki ekyabaddewo banneekoziwa olukozi kumumba nti ndi mukulinnya wamu Okay, Kaye, ekifo era n'olunaku we mwali mulonda obukulembeze bwa Sofina aliwo. Okuva obukulembeze buno we bwalondebwa mubadde mujjanga mwekuba mu ngeri emu eba endala. Simanyi kiki kigaanye kibiina kino kutereera. Ekyabaddewo Sophie okulekulira va ku ebyo ebyobwa kansala ebyakwekwasa. Sophie yalekulidde lwa nsonga bamafiya balemeseza industry eno okutambula. Bali mkuba buli omu bamanyi nti campaign zizza wagenda kubawo ssente balina okuba Brian White agweri wadde simu yitale balina okuba Sophie aveewo baleetewo papeti waabwe kiriwo osegedde kyekugamba papeti yani kati gwoba olaba Ikibenda kikyasobola okukola ku bamafia bajja mukuba empisa lwadde ddunga Ikibenda papeti gwe batugamba yowuuyo bala mu promota mwe muli bayimbi ayingirira muwa ekyo sikimanyiiko ekyo sikiwulira kugulira yange Wisdom kati ekibuuza bangi sikimanyiiko kati batugamba mu batadde mu olw'okuba kampeyini zazze basaze bakuba oli omukyala bamuteeke ebbali mu olw'okuba yagala osalawo ekibiina kyagwamu ne baleeta gwe bakutuuzeyo balyoke bakozesa amanyanga gonna olwedde ogenda n'amanyanga ago ne bagamba tulina kwogera okukakasa oba newizindatinagesa kukitayogera kuba sikimanyiiko bwonna obukwakuliza obuliwo obuli wakati wanyekosi bwayogerezwa dda nti ati nate yirangiridde atalumye omuntu temubuuliza nga talumye kakagenda kansala oba ayagala kwetunga kansala ensonga yeeyo gwe weebuuze lwaki buli mukulembeze ow'amaanyi ajja mu wuma alekulira kyazze baamukanga n'abalamu obulango bw'alina okuva mu kampuni ez'amaanyi ne bamukanga tugenda okujjako n'abalamu bizinensi ye n'omukyala we ali e Bulaaya n'alaba nti nno ensi egenda mukkundirira n'agisulawo tawulo nga bamukanze bamafiya baani abamukanga Sophie azze ate ngenda pakuwa Sophie azze yesu abadde n'ebizibu Sophie nze kimunenyako kimu wuma abayimbi b'e Uganda mulimu abayimbi nga bakabako baani bonna bwe bato bapalaso isati n'abalinga abo n'abeerayo abayimbi ba movement kati bw'obeera n'abaana
ng'abaana abo boolina abali mu nnyumba ewaka ng'abaana abo baana ba mukyala wampita agaana ago gatera okusiita gayiika eminyira bafuka mu sowaani kati Sophie yalemerera okukwata bano abaana abafuka mu sowaani abayimbi ba movement kubanga beetaaga kubibiita kati politics yamulema nze mbadde njogera naye naŋŋamba nti ekimulekulisiza ekibiina okusinziira ku ssemateeka gye mulina mu kibiina kya UMA kigamba nti oba olina emirimu emirala gy'ogenda okwasaganya olekako emirimu emirala n'okwasaganya mukyala muganda ekyo kyalina okugamba akusanyusa ne bannayuganda bakitegeere ekyokubiri wali olabyeyo pulezidenti n'ova ku bapulezidenti n'ogenda ku bakansala bw'ekyalo bakuwa $200 sitting allowance $5,000 ng'okiraba woba okigatta mugongo kijja bamafiya bamukubye lwa nsonga pulezidenti Museveni ku kampeni we ziba zijja aba ne bajeti abayimbi kaakati bano bamafiya baagala kusigala nga balaga kino mu Uganda wano tetulina bukulembeze bw'abayimbi kakati oleeta pulezidenti nti ye Sophie kati pulezidenti Museveni ajagamba ye balina pulezidenti waabwe gwe mbandiringa nayo bamafiya tebakyagala kati ani abakuba muganda wange nze bbala mwankubidde naŋŋamba namugambye nti nno mulogo ne mugamba nti nno Abitex munno mugatta almost eggwanga yagamba yamuleeta mulogo akuba ekitegeera kakati n'otukyegana nze tulaga ku mama wange gwanga mulokole tosobola kuluga kakati nange tosobola kuluga ekintu kiri nti lwaki kwe mawogane yeesimbye buli obaagala okwogera ne pulezidenti Museveni kwe mawogane lwaki tokkiriza tinno bannange waliyo abakulembera oba oyagala abakulembeze ba gospel oleeta bapulezidenti laneke yayogera aba gospel ba wisdom abasajula oleeta Sophie okay leero waliwo White Benda n'abalinga abo naye lwaki lwansonga nze kyemunenyako okuba diiruze nze siziyingiramu kyenenya Balamu ne banne kintu kimu era Balamu ompulira nze sikwinako obuzibu oba oyagala kumpawulira no problem gundi katende eroya wange nze kyenkugamba kiri kimu wetugenda ekafe tuba nokwogera ng'abakulembeze nga muvuddayo kakati kwe kukolere ki mubuziza omusajja ye yatugamba wano mwe mwatwala omusajja weeri simanyi ono musajja lyabende n'agamba omusajja ati monkola studio eya studio tinna abayimbi tebaagala oba obamaze temuleeta n'omukubule Dr. Tinti okukolera studio ya audio muba bamaze ebizibu by'abayimbi nekwekakalamu ebyo ebizibu by'abayimbi ebiri mu Uganda wetwatwala Geoffrey Lutagenda omubuuze ne bamugamba omuwa $3 agasajja agaddayo ne gagamba nedda kakati tukole tutya Geoffrey tasobola kuyogerako kuba musajja muganda nnyo nze bannumbe wangi bannumbe n'obumundu bwabwe beepanka nabo bikaada mulamba bajja n'obumundu tujja kweriga bambalala kulidde Kampala kakati bajje abaana batyo bagambako gundi Balamu yakute gundi Sophie namugamba bva mu kibiina aleete White Benda yakute babaana bakuleginga bakwate boogera bwe mugenda oyo White Benda ne Sophie yaliyo nga tuli mu State House omusajja n'akitegeera tumwanjula bano abakulembeze bwe twaddayo fe abaddayo abatera okuddayo kabagamba nti ate waliwo abajja wano ne bakugamba kino kati tukole tutya bali batyo byogera my brother with all this government kati mulete emitwe mujja kunsanga gye mbeera kati esimu nje bakukubidde yekutiisiza okwogera bino byonna nodde omusajja akubye yeetangisikiriza kwogera nga amanze nalukanamawo simanyi inaabennekairya bundu yanga ngambangako nze tosijjako okugamba nti twala President Museveni kyansanga my brother oba oyagala kumanya I lost my dad because of that guy I lost my dad genefiti olabe tondamu kukula masimu ganyira bw'oba abayimbi nze nkugambye sijja kikkiriza bamafiya mbakooye kubanga ndi bukulembeze wa art industry osegeera tula ku minisitule yakyenda kakati mubuzaabuza abaana mukubira simu oba gwe mulogo oba sitori mulogo nze tebikwatako genda mu mmere zo nabyumano n'abalala bwe bati abakufaanana olina ekirala ky'obuuza nze nkutadde kankusabire kuba lunoloota tetujja sukkawo wadde eno kubanga wisdom Choka, you guys, get serious. Akatira rambulo kasawe day.